Olwaleero kantandike nga ntumirako bankoba kyeyo yonna gye muli kubanga mmwe abakyasinze okubanga ate mulaba firimu zino ku YouTube olw'ensonga nti munange gye mulabira TV yammwe gyeri eyo ngamba nti mukola ky'amannyo nnyini ddala mwebale kusubscribinga ku Fifi Lines ate nga mwaba katuyingako namwe mwebale kubanga ate mutuyingako mukadde kano kennyini kankozesa akakisa kano nsooke ntumireko omwami gwe njagala ennyo tatabulamu wange amanyiddwa nga DJ Remy 256 nkwagala nnyo mukwano ate kantumireko mentor wange amanyiddwa nga Rainy Rogers ate ng'oyo ye musomesa wange wano ku YouTube webale nnyo webalire ddala ate nga yenanyini Rainy Media kantwala akakisa kano mbategeze nti ngenda kubanga ate mbatusaako titles eza firimu omwami ono zazze atuwandiikira ate nga atudirectinga tujjukire nti yenanyini Aromatic Entertainment ye CEO ate ng'oyo ye mwami amanyiddwa nga Ahmed Lubowa ngenda kubanga ate nkutusaako firimu ezo lwaki nze olunaku olwaleero nti abasinga tutegedde zino emabega naye ate zasooka abasinga tetuzimanyi ezo firimu zizaba osobola ozisanga ku channel emanyiddwa nga Trust Films osobola ozisanga ku channel emanyiddwa nga Aromatic Entertainment osobola ozisanga ne ku channel emanyiddwa nga Station Movies yonna yonna baziteekayo gwegenda bugenzi oteekemu awo ojja kubanga ate olaba Ahmed Lubowa Films era nga zino zonna ezisinga yaziwandiika actually zonna yaziwandika ate yazidirectinga ngenda kuba nga nzikutusaako title emu ku emu obeere nga ozinyonyoka era nga ntandikidde wano ku akalya amaggwa lwaki ntandikidde kano kubanga ke kaliko ate era ketulaba mu ddakiika eno ababukedde TV eri bakanyumirwa nga ne wano ku YouTube bwe tukanyumirwa ate nga bano be bamu ku bazannyi abazeetabamu tulinayo entunnunsi tujjukire nti ye yaliko ku Bukedde TV balyoke baleete akalya amaggwa nga entunnunsi ewedde bano baana bawala be bamu ku abo abeetaba mu firimu zino era nga be batunyumisiza ekintu waliwo gye bayita amakungula eyo ye yasookera ddala balyoke bazeeko entunnunsi ate tulyoke tudde ku akalya amaggwa titles zino obeera nga ozinoonyaako oleme kubanga webo eyo yonna gy'olyoka oyo okukola emirimu gya mama yingira buyingize mu YouTube ate obeere nga wandikamu ekigambo Nawandagala Aromatic Entertainment ojja kubanga ate ozifunira ddala bano be baana nkugambye abanyumisa kino ekintu kugambye omuyaye yawandika firimu nnyingi nnyo naye nkuleteddeko buswazze waliwo gye bayita lemerako genda obeere ng'ogiraba ate ofunemu ekyokuyiga lemerako ku buli kimu kyokola munange togwamu maanyi lemerako ojja kulwaddaki ate otuuke ku kituufu waliwo gye bayita akasenge nakusomedde ebbaluwa nga mwana muwala akasenge kamutabuseeko akasenge kakulu nnyo era nsonga y'amannyo genda obeere ng'olaba firimu eyo ate ofunemu ekyokuyiga waliwo gye bayita entengereze mu bulamu buli muntu alina entengereze ku kintu ekimu oba ekirala ekyo kyo kiri nakyo genda olabe entengereze ki kye baakuteera mu firimu eyo waliwo gye bayita Rose Mudya osobola okugjawo Rose bonomala olaba firimu eno ate obeere nga weetekako mu ngatto za Rose ogambe nti Rose bye yayitamu osanga nange byendimu naye ate osobola okumaliza ng'ofunyemu ekyokuyiga waliwo gye bayita ndagabutonde kyekintu ky'oyinza okugamba nti kyoyinza okugeraageranya ku kyoyinza okugeraageranya ku DNA ndagabutonde bangi basibye abantu abaana nga si baabwe waliwo gye bayita ekyekango kyo kiba tekimanyi muzira olugero olwo gye luli tekimanyi muzira munange ne bwoba muzira otya ne bwoba manyi otya ekyekango nga kyakuguddeko tekikuleka kyekimu waliwo gye bayita zaalwango beera ng'oginoonyaako manya zaalwango kiki ekyamutuukako genda onnyonnyoke firimu zino ate obudde bwobeere nga obutwaliriza mpolampola baana bawala bazannye ne baana balenzi waliwo gye bayita ekijjankunene kyo owulira buulizi tayito n'omanya nti ddala ekirimu kiki kijjankunene kyennyini noonya firimu zino tuwagire abaana abaffe abawano ate nabo naawe osobola bayigirako okuzannya waliwo gye bayita akaddannyuma mpulira nti tekatera kuba kalungi genda olabe oyo eyali mu kaddannyuma yakola atya ate era biki ebyamutuukako munange bano batuzannyidde bufirimu bungi waliwo gye bayita akatuubagiro genda olabe ki ekyatuuka mu katuubagiro nkugambye genda bugenzi wali ku Trust Films oba Aromatic Entertainment oba Station Movies obeere ng'oteekamu ate titles zijja kubanga ate ozifunira ddala bulungi waliwo gye bayita ekirungo gwe wenno ng'oli mukyalo oba oli mwami weetaaga ekirungo kuba olaba n'emmere bw'ogifumba n'otagispicinga bulungi mwana tutewooma ekirungo genda okinnyonnyoke waliwo gye bayita Who We Are genda oginoonyeeko girabe naye obeere ng'oginnyonnyoka nkugambye zino firimu zaabwe ziyigiriza ate ng'era zisanyusa mukadde keekamu tosobola kugiraba n'oviirayo awo waliwo gye bayita struggle eno tugyetaagira ddala olw'ensonga nti tuli mu struggle aba NUP tukitegeera ddala bulungi people power our power abantu bali mu struggle okitegeera genda olabe struggle yaggwa etya bawangula batya waliwo gye bayita
nduguddemu bw'olugwamu kyekiddiriro oba olina kusala magezi gakola kigaluvaamu genda olabe yalugwamu ate yaluvaamu atya mwana ttu waliwo gye bayita hope libeera ssuubi gwe wenna atanaba kubanga ogiraba genda ate ogirabe omanye nti ate oyo essuubi lye lyamuteeka omuntu yenna atalina ssuubi mu bulamu taba na lugendo kiba kirungi nnyo n'obeera n'essuubi waliwo gye bayita time up making sure nti buli kyokola obudde tebukuggwako nga tonakimaliriza munange genda onoonye firimu zino ate oyongere okubanga ozinnyunyuka obeere ng'ozinyumirwa nkugambye mwana mulenzi awandise firimu nnyingi sijja kubanga nzimalayo waliwo gye bayita emmanduso omanyirawo nti lubabu lwerere munange nnyingi nnyo osisobola kubanga nzimalayo naye ngenda kumenyerako ezo zennaaba nsobodde Boston ayokya genda omanye Boston ayokya ati abaana bangi bali mu bawarabu bagamba buwarabu wookya kati genda olaba we Boston ye waamwokya watya nkugambye firimu nnyingi ate ng'abo be bazannye waliwo neno gye bayita lubabu olubabu era nga ddwo nga woluya nti lubabu luba terumayina mata gwokya genda onyonyoke firimu eyo bano be bamu ku bakyala abazze bazituzanyiramu n'abaami buli gwolaba ayitawo awo manya nti part wa famire eno waliwo gye bayita amasaŋŋanzira gwe gy'oyinza okuyita junction mu luzungu genda onyonyoke firimu eyo kiki ekyagirimu ate obeere ng'oyigamu mu kaseera ke kamu waliwo gye bayita nsiimaani era nakugamba nakusomera ebbaluwa ya mwana muwala yayagala abasajja basatu n'afuna olubuto ate n'alemererwa okuzuula ani nannyinirwo kwegamba yabeerawo nga tamanyi ani gwe abasiima bonna bamukolera ebirungi ebintu bino bibaayo banange waliwo gye bayita Facebook kuffe ffenna abali wano tewali atali ku Facebook genda olabe Facebook mitawaana kigyereeta oba bulungi kibwereeta genda onyonyoke firimu zino oyongere okubanga oyiga waliwo gye bayita nawolovu genda omanye abantu b'oli nabo nti bo nawolovu awedde emirimu waabeera wano abeera wa green bwadda wali afuuka wa bbulu nyonnyoka firimu zino banange waliwo gye bayita ntabadde waliwo omuntu nga ye mbutuufu azunze atabadde wano ne wali azeno azeri genda onyonyoke obufirimu buno banange oyongere okubanga ofunamu ekyokuyiga the secretary gwe wenna yali abaddeko ku secretary genda olabe naawe atabeerangako genda olabe embeera ba secretary gye bayitamu buzibu ki bwe basanga abamu beepikira bakama baabwe ate abamu bakama baabwe ne babeepikira genda olabe secretary oyo yafuna buzibu ki waliwo gye bayita Sherry ye yatuuka ku buzibu ki oba yafuna birungi ki genda obeere ng'ate oginnyonnyoka nange bano balina abaana abatukula abaana abanyirira waliwo gye bayita akasandali nange owulira buulizi taito n'omanya nti munange ogenda kufa nsekonjerere ate obeere nga ogoba ebirowoozo ne stress gy'onoomalirako paati 1 okwate paati 2 ng'era tokyali bubi nnyo waliwo gye bayita tebakkuta abakyala n'abaami ab'omu nsi muno tebakyakkutirako ddala ne bw'okola kino okimalayo munange bamaliriza tebakkuse genda olabe lwaki tebakkuta waliwo gye bayita abakyala ku ntikko genda olaba abakyala babeera batya ku ntikko naawe ayagala okubeera ku ntikko ojja kuvaayo ng'otegedde nti ku ntikko okola bwoti ne bwoti okubeerayo ku ntikko yeyo gye bayita kibwatukira genda onnyonnyoke firimu eyo zonna nga bwe nzikusomera ku YouTube wano weeziri gobeera bugoberezi byenkugambye ojja kubanga ate ozifuna oyongere okubanga oziraba bangi bamanyiko ntonotono naye zizino nkuleetedde titles zaazo waliwo gye bayita mulamu eno nno mwana muwala gwe mwagala ennyo amanyiddwa nga Florence Nampijja yagyetabamu nnyo genda mulabe firimu ezo mwongere okubanyumirwa gye baatandikira eri nga bakyali batono waliwo gye bayita Amira anti kati baagejjamu abasinga banyirira bannene bazibu genda olabe gye baatandikira nga bakyali bumodo bu portable firimu ezo ze zimu ku zenkuleetedde genda olabe gye bayita Tagali zonna gye ziri ku YouTube channel gwe kwata bukwasi peniyo oteeka wali owandika titles zino zonna gwe woowulira ng'oli bored flower genda olabe mwana mwala Jamila Kalungi kiki yakola mu flower kwata peni n'olupapula wandiika titles zino zonna wawulira nti omaze emirimu gy'oli board genda bugenzi onoonye title ezo ate otandika okubanga oziraba zonna zaatukolebwa omwana mulenzi amanyiddwa nga Ahmed Lubowa era ye muwandiisi ate ng'era ye director ate ng'akyasunsula nnyingi nnyo akyaleeta nkugambye onatuusizaako firimu nnyingi era ng'asitulidde ddala movie industry wano mu Uganda agitwalira ddala ku ddala erya waggulu kankozesa omukisa guno gwennyini okuwetegeeza nti gwe wenna aliyo tewerabira okuyitirako ku One Love TV eyo etuyigiriza okwagala gwe nali desperate oli eyo wekyawa bakuchawa wekwate channel yato ojja kubanga owona depression ojja kubanga oyigamu bingi nnyo naddala mu mukwano ate ngera ngenda ko somukisa guno gwennyene mbere nga mbagamba nti mwana muwala Elna TL mwana tu ayina byatutusako okuva eyo mu mawanga ag'enjawulo ne mu byalo olina kyomisinga mu kyalo wazanyanga ddulu tokyajjukira bazanya kwegamba ayina obuntu bwe bwakola bumalako stress gwebeera ng'omunoonyako bunoonya bonna benjogerako
bali wano ku YouTube channel ate nga teweerabira mwana mulenzi amanyiddwa nga Rain Rogers aliwo kubanga akutusaako amawulire okuva mu nsonda zonna ez'eggwanga lyaffe Uganda naddala gwanyumirwa ennyo politics genda obeere nga omunnyonnyoka awatali wadde okwejjusa namu wadde omuweereza wamwe si mulala mbadde Fifi J the news anchor nga bulijjo era nga okuweereza nsinzira wano mu nju yange mu kisenge atakumira mpera leka abeere nga bankumira ate mwebale kusubscribinga nammwe batandika kusubscribinga banange mubeere nga mukikolako twongere okubanga tunyumirwa firimu ezo zinoonyeeko twongere okuyiga twongere okuwagira Uganda yaffe ate zigisitule paka ku ntiko mbadde Fifi J mbeere bulungi mbaagala nnyo mweraba temwerabire ebbaluwa nti nayo gyeri.